omugenzi Ssegirinya eyali omugenzi Ssegirinya yali MP wa Kawempe saawa zino Nambi Farida yaweerera abaana be. Nambi oye! Nambi oye! Kyovudde nti mwalaba ne mu kampeyini mukazi w'omugenzi Ssegirinya nga yatambulira ku Farida Nambi. Bukyanga omugenzi Ssegirinya afa abanuupu muli ludda wa? Mu kalulu kano Nalukoola ali omu ku bantu be baagadde. Si balonzi be bokka ye oba mukigenderera ng'abantu balina engeri gye baagaddemu Nalukoola oyo oba kikyayina oba engeri gy'ayogeramu. Abantu beeteeka ku bunkenke kalulu ka Nalukoola nga baagala omumanya ennyo akalulu ka Nalukoola nga tebannamanya n'ababaka baabwe mu constituencies zaabwe. Kaakati munnange nga tuvudde mu ngeri gye baakalangiriramu awo n'okuba nti okumulangirira kyajjamukko kikeerezi. Kati bannakawempe bawanise ebipande bagamba kukanaaka bammeeya ne bakansala ke tugendamu bo si baakulonda nga tebalangiridde Hajjati Farida Nambi. Manyi Hajjati Farida abantu bongedde okumwagala bannaye Kawempe awo abantu baagadde Hajjati Farida Nambi. Esaawe n'akyasirise bantu be bamwogerera naddala nti ebipande mubirenga biriko we want Farida Nambi declare D. Bo tebaagala Nalukoola baagala Farida Nambi. Bawandiise nti Nalukoola weesonyiwe Kawempe yaffe ya Hajjati. Ati ngenda kusaba ku kifaananyi kya Walukagga eddoboozi ndowooza ngenda kuba ndifunira wano. Walukagga ono yali yakola ddiiru ne Magoola Busiro East. Tugenda okulonda ezimu ku mpapula oba agreement eyogerwako yali emaze okubanga erinkinga ku social media. Kati abantu baali tebagiwadde nnyo budde olw'ensonga nti internet yali evuddeko. Kaakati Walukagga byonna ebyokulonda biggwa akomawo atuweera ddala facts ku ndagaano gye baakola ne Magoola na lwaki baagikola. Magoola ez'emmotoka tayinaawo n'ez'amasuuti ezo zisooka obbaweebwa. Kati ezo zonna mu agreement mweziri za Walukagga. Kaakati awo ne ku musaala awo Walukagga aguyingiramukko okusinziira ku agreement gye baakola ng'era Walukagga yasinziira ku nsonga ez'okuba nti yali amaze okuba ng'akuba posters, yali amaze okufuna campaign team, yali atambuddeko ekitundutundu kya Busiro, kumbi yali anaatera okugimalayo. Kati ng'agamba abalonzi abo bonna yali amaze okuba ng'abafuna mu mmeka mu 5. Kati yali aguza Magoola balonzi bewe. Bashitegedde. Kakati ab'e Busiro East mwabadde mu ndagaano y'omusajja era akalulu kammwe n'abanga yakawadde Magoola in return abeere ng'amuddiza akasente. Mu kyo ndowooza bw'owulira okunnyonnyola kwe tekiba kibi. Agambye yali yateekamu ssente n'obudde. Kati ono ajja atwala ebiwedde. Kwajjukira Magoola ono we yamala okwewandiisa omanyi nti yali tanna campaigninga. Ate ne mulabako mu bifaananyi awo ng'abaagaliza omwaka omulungi ng'ali Itale. Kati omusajja bano bwe bamala okululinga ebintu bimaze okukyukakyukamu awo awulidde nti omusajja bamuggyeeyo awo n'akomawo e Uganda. Kati otegedde nti yatwala biwedde. Ate ndowooza ne Magoola takiinamu buzibu olw'ensonga Magoola yakeesimbawo ebisanja 2. Yavuganya Sseggona oyo era akalulu baakamuwaako lwakuba nti akasseggona kaali kangi. Naye ku mulundi guno abadde teyeewaddeeyo nnyo kimala ng'amaanyi ge tagatadde nnyo ku ground paka ate Walukagga we yamusuuliddemu n'abanga ensonga yakoze eki ensolo ku kizigo kati kwali akalulu yakawuusa ate n'akawuutira ddala era ne Sseggona yakkiriza n'agamba bampangudde mu llo wadde era Sseggona yasooka okuvayo n'agamba Busiro bagitadde mu ddiiru naye bannabusiro bagambye be nga muwali resources zange Magoola agenza okujja nga nominations ngoledde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna era structures ezo zimukuumidde akalulu nezikoze eki ate nembeera nga mbadde mukola campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula onsasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. Absolutely. That's the agreement. Absolutely.
zonna ffe zenabala zetwakkaanyaako bagambye mbu ekisanja ekiddako mu nakyo wakiwaddeyo tombuuza ate ng'atasoma amawulire ate kati kyonna kyogereddewo era wakisanzeewa nze sente zetwakkaanyizaako nti amaanyi gange era ne bamemba ba palamenti bekola kampeyini bulijjo mubalaba nsasulwa sente miliyoni 4 5 3 5 katonda asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubala abalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki olunaku olw'ejjo nasisinkanye omubaka abadde omubaka ow'emawokota Hilderman oba Hilary Kiyaga saidi zaawe makindye ajjukira n'abagambye nti essaawa eno bye muba musuubira byonna bigenda kuba bitambulira nnyo ku nsonga z'okulonda nga bwe zaatambudde ekyenjawulo nti tulinayo abantu abaffe betumanyidde ddala betuwangadde nabo kaakati nga naakabategeeza nti leero abazzeeyo nga bavudde no mu saidi ya art batono nnyo n'abafulumye ku saidi eno era babadde bangi nnyo kati balina okuvayo batunnyonnyole ki ekyabaddewo ndowooza mu mbeera eddala tugenda kuba nga tutunulira ne kwabo ababadde banoonya akalulu ku saidi eri ya President Museveni batubuulire essanyu lye balina naddala nti candidate yawangudde si bwe kiri kati abantu nga Eddie Kenzo, Catherine Kusaasira, Buchamani bo balina tubuulira kati essanyu lye bakola ki lye bawulira nga Bebe Cool ne famire ye kaakati bano bo balina okuba batubuulira ate kati ki ekiddako naddala nga bagamba nti bakabatwazizaako maanyi kaakati ono ye yalabiseeko ne fayiro ze neziwerako ki kyatugamba mutuwe Hilderman bamuwulireko gwe yenze Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hilderman omubaka wa Mawokota ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyampa omukisa okuddamu okwesimbawo ku tiketi yaakyo era nze yakikwatira bendera ku mutendera ogwo nagenda e Mawokota n'enfeffetta obuwagizi era ndi musanyufu okutegeeza ensi nti abannamawokota bonna baakeera okusimba layini era ne bampa obululu obusukka 2 n'ekitundu ng'eyanziririra yali 1,700 something naye ekyewuunyisa nti ate eyanziririra gwe baalangirira ng'omuwangizi nga bwe twabalaabala nali musinga obululu obugenda mu 8 naye olw'okuba tukkiririza mu kibiina kyaffe tulinze ekibiina kyaffe okutugayidinga ku kiki kye tuba tuzzaako nga nze naalibadde nadduse edda mu kkooti naye olwaleero ekibiina kitudde okutugayidinga butya bwe tugenda okukwata ensonga zino so kwe kujja waliwo ababadde babuuza ng'osirise nnyo ku nsonga eno olw'okuwa ekibiina ekitiibwa mbadde nkyasirisa okulinda ebiragiro bya bakama bange ate tujja kuba tubategeeza ekiddako naye ng'obuwagizi twabufuna kati bwe budde okugenda obbulwanirira era tumanye ekibiina kigenda tugayidinga wa gye tulina okujja obuwagizi bwaffe bwe baatubbako emisana ttuku wabaddeyo okutiisatiisa abalonzi wabaddeyo okuwamba ba agents baffe ne bavaawo wabaddewo okujja nga ne agent tanafuna declaration form amagye ne gawamba ne gajjawo ebikozesebwa wabaddewo emivuyo mingi gye saagala okugendamu kubanga bwe bujulizi bwe tugenda okukozesa yo mubaka Hilderman in fact aba akyali mubaka paka nga meka 10 ogwokutaano bwe bagenda okubanga balayira saidi awo essaawa n'akasente akyakafuna ndowooza kati awo n'abeera nze akasente ako nfuba okulanga kayamba nze nnyo mu bulamu obuba buddako naye nze ku kye nalabye ebyaddala sisuubirayo omubaka kati agenda tubeeramu mullo nti atuliko nnyo kuba ayiseewo n'abaavuddeyo mbaoli addeyo tubeerako ennyo kubanga boyi omuntu akugambirawo nti wiini yange mumanyi gye nagijje kuba kati nalabye nga akalulu kokka tekakola ki tekamala muntu olina okubeeramuko n'obukodyo obulala so oyo ye Hilderman ng'atutegeeza ensonga nga we ziyimiridde kakati ow'ekakuuto nakati akyali mu maziga nabagambye mukyala we wagira n'agasiimuula Irene Namatovu ewamuluma n'anyiga mukazi wattu saabaddewo nnyo era ensonga zakyazikuwasiza maanyi kakati ndowooza naye kabeeko kyatugamba Geoffrey Lutaaya gwe tugamba kyensobola okugamba nti nebaza abantu bange
abekakuuto nga sinayogera ku kintu kyonna bannange mwebale nnyo sigenda kumenya kyalo ku kyalo mbeebaza okumpa obululu obusobola okumpanguza okunteeka mu paalamenti ogwammwe mwagukoze buli newejje sisuubira kufuna bululu bungi baabumpadde olwo mwabumpadde bulungi nnyo naye bwafiiridde mu mikono gy'abalabbayi ng'era mwe mwabirabye nga wano ewaffe ekisuula nafuna obululu 186 kaka yafunawo obululu 77 naye electoral commission nze yampawo 56 ye ne mu 41 nja kuwa ekyokulabirako ekirala ekya polling station gye bayita Kimukunda Church of Uganda A2AM kaka yafunawo obululu 96 nafunawo obululu 157 wange baabusala ne bagamba nafunawo 2 ye ne bamuwa 41 yakuwa bingi naye bino ebiyinza okwangwira omukyalo oyo Catherine mukyala wa Bukenya Mbalango w'Ekyebe bombi ne babawa mission ne bambuka waggulu ne Kasolo ne batandika kyokka jjukira abo bonna bakozi b'electoral commission tuli nabo wali nga abakozi b'electoral commission kyokka ate be bagenze ne figures zino balabe buli box kakike bongeramu munange 10 terikyawo omu awo wennyini bakozi b'electoral commission ne babawo atubbirako nti bagenze n'olupapula bali mu kwongeramu bululu kwe kwambuka tutandika okukwata obululu buli kalulu koolaba wano konna kaali ka muntu omu baali bagolodde kaka bonna buli koolaba buli kalulu konna koolaba Kasolo ye Katonda w'oku nsi Kasolo ye Katonda w'ekyotera baali balina okutulangirira kiro ne bajja ne bagamba nti Kasolo tannatuuka tebagenda balangirira mugumiikirize paka ku makya Kasolo lwe yajja nga batusuubiza kamugume Kasolo ajja nga yalina okusala wani gwe bakola ki gwe balangirira era Kasolo bwe yajja nga ndi waggulu namugamba n'omugamba ti Kasolo tokyankalanya kalulu kange yajja n'aluna mu biru ne batuula awo ne ngamba ki ekigenda mu maaso Kasolo n'angamba kati wawangudde dda bagenda kulangira ate ongamba kubba ne muleka n'ayambuka n'abawala b'electoral commission mwami Mbalangu n'ayambuka ne mwami Mbalangu ne mukyala wa Mbalangu oyo ab'Ekyebe ne bagenda gye baali bagololera obululu era bwe twayambuka n'oponenti wange namusangayo kaka nga naye gyali kwegamba nga okay emboozi mpanvu naye nga of course fa balina okubawa space eyo okubanga bakola ki nga bayisaawo ebyo bye bayitamu naye nno kati nno bano bakyali bakkakkamu mukko nga boogera naye waliwo abamu nga kaabatuuse ku bwongo kati nga Lutamaguzi baba ye bw'abannyonnyola ekyabaddewo oyinza ga Lutamaguzi bamusoose mu ddwaliro nga tannannyonnyola kubanga omusajja baba kamulinnye kali eno kamuli eno mu kawompo sajja mulabira ddala nga bamukoze akantu naye ebyawo bwetuli kyensinga otegeera ndoza bibeera biggwera mu kooti ebiba bya kooti awo singa obaako okwemulugunya okufaanako ng'okwa Geoffrey Rutaya oba Dr. Hilderman nga babadde bayisaawo layini side awo ate ye nina Rose baaba byagamba side yate byo birala mukko naye ndowooza ye tujja kuba tumufuna olunaku olw'enkya kakati mu picture wano ku Rutaya wasembedde kijja twetaagisa ne Haruna Mubiru abeeko kyatugamba kuba kati Haruna Mubiru ono yaliko mukama we jjukira nga Rutaya anyumya emboozi y'okutunda taxi nga bayimirizawo ekibiina kya Eagles Production ate Eagles Production nejja neerera Haruna Mubiru kati Haruna Mubiru ate n'abanga mukwano gwa Honorable Haruna Kasolo kati ate nga Honorable Haruna Kasolo omusajja amutadde mu picture awo okuva ku lunaku luli ka video kali ke twabalaze nga abali mu kusika omuguweeri ekyotera onfuna bulungi kakati ensonga wezityo wezikyali Haruna Mubiru in picture mu kutwala akalulu kange ati Haruna Mubiru naawe tugenda kwetaaga kodoozi awo ensonga
yange eri nti okubanga tutambudde ebbanga ddene ekawempe nga tunoonya omukulembeze anaatutwala mu maaso. Twasalawo tutambudde mu bibiina bingi, muzeeyi tubadde mu yudo, tubadde mu muyoka, tetulina kye tufunye. N'otugamba otwetaaga muzeeyi tetwasobola kutuuka gy'oli. Naye tetuyambiddwa, ate tusindisa omuntu agenda otulwanirira kyokka temukoze eki, mumusudde. Era tusaba bannange muzeeyi tulaajana. Ayambye bamulekwa bannamwandu basingo maasa alisiza abantu nakati omugenzi Ssegirinya yali MP wa Kawempe saawa zino Nambi Farida yaweerera abaana be. Nambi oye! Kyovudde olaba nti mwalaba ne mu kampayini mukazi w'omugenzi Ssegirinya nga yatambulira ku Farida Nambi. Bukyanga omugenzi Ssegirinya afa abanupu muli ludda wa?